Atunyinyonnyole. Twandi mulese ne Taata fresh ne Taata gundi Champion Ogudo alumiriza yayimbanga naye. Ne Champion Ogudo alumiriza. Anga temundagamba nti si muyimbi mubuuze fresh full figure. Kyagenda omukola. Obusungu bw'otabeera ku list ya presidential advisor. Mugenda kugwerako Taata w'omwana. Yagambye oba mugamba nti siri muyimbi we balanganga full figure nze naddangako. Ngolo balangani. Abayimbi abamanyi Taata Champion Ogudo akosanga linnya ki? Byeyitanga Afrigo oba Afrigo man oba Afrigo oba Mr Afrigo. Era nga full figure mumanyi bwe baakula bwe bati. Ono adda wano bye byali ebivuuka by'ebiseera ebyo. Zoko mpeta fresh gundi wa Taata Champion Ogudo. Tegeeza nti nga bwakugambyemu nti nenyaamu ye akugambye nenyaamu mukyala wange. Kubanga mama bwe yandibadde akoze ebyo tewali yali biganyi. Naye yalibadde nga ye. Ajja n'ayogera nani? Ne Taata Ogudo. Namugamba Taata Ogudo omanyi nti ye omwana nno yafunye omukisa gwatangadde yafunye omuki gwali naye amuyamba mu kiri nti aha era n'okusoma kwe kuli bwe kuti ne bwe kuti ku mulamwa era waaba Katonda nga taata w'omwana bwagambye nti omwana ekitone tebakimutendeka butendesi teyakisanga busanzi nti yakisanga eyo bbali oba gyayitaayita oba teba baamulonda kitegeeza kitone kiri mu musaayi. Nina n'endala tinze bwe nabagamba nja kudda mangu mwene mulowooza byali byambu eradde mu mirembe ab'eŋŋanda bo n'abatuuze nze olwaleero nzize tuteese byampolampola si byakuyomba bwe nabagamba nja kudda mangu mwene mulowooza byali byambu nze ntuusizza endagaano yange. Era ne ya music bampita hafirigo naye nga nkuba kadongo kamu ne hafu band ne biseera ki ebyo tebinnayitako bbanga nga bw'omanyi bino bizze bya covid bansasulira tikiti okundaba kuba ndi muyimbi lwakubanze siina sente. Kati David twala amanyi Silivia Namugeya amanyi Nantume amanyi gundi ani full figure amanyi wayimbako ne full figure bonna kati full figure nasemba kuyimba naye twali katooke myaka ki guyise otandika ddi okuyimba ne full figure nga tuli mu group emu naye nga banayita abayimbi ne mwegatta era nga balanganga full figure nga naye gwaddaka ng'ate nze nzirawo okitegeera bamanyi bangi bamukaabya bampologoma bamanyi nze bampita afirigo erya music. Njagala mbuuze bingi nnyo n'ebibuuzo eri gye twatandikidde. BBS omusajja wuno batugamba bataga sign language. Sako tuzeeyo interview etandikira. Oli ayogera bukyayogera nakiteekako sign. Nambola nyakoowa. Tufuneyo ko omusajja. Abadanzi. Bwanye nnyo bwa interpreting era kati embozi tugifunye bulungi. Awulira n'atawulira. Nze kennyini. Zayogerwako. Kakati naye wali wakugabe bayimba. Omanyayo statement wogibuuliza omuntu myaka ki? Kati owulira n'abantu baaliko abasinga bali mu past tense. Myaka ki obanga obeera olina kubeera mugundi decade ndala nnyo. Of course bantu bayogeddeko baani bonna si baakati. Fulfiga gwe yayimbanga naye olaba ya tekisoboka. Alam. Sorry kutaata atali mulamu nanze mbabu. Apika story ne bana kigwamu butaata ayetaaga buyambi. Bajja saasira omwana oyo. Aha, byebyo nno. Muyimbi wa ggwanga. Muyimbi w'eggwanga era muyimbi wa kadonkamu era tubudde abayimbi ba kadonkamu be yayimbanga nabo. Taata Fresh Kid yessa omanye nti ekifo kye kitwalibwa. Mwebakidde nnyo mulimu. Ebbanga ddene tokuba raga tofulumya raga kakati tukutaddeko omuyimbi omupya. Awo. Pozi sesenyo n'okwera banabe. Gwe tulinawo Charles Steven. Kakati ku sala tulina shows 2 tulina Navio